kati kansabe Honorable Olulume ajja aweyo obubaka nze bwange nabwo wadda abooluganda mukama mulungi obudde bwonna tumukubireko mu ngalo DPOI DPOI ab'ebitiibwa mwenna abazze okuwerekera omulongo Kato abantu abamu bamanyi nti omulongo abuuka naye omulongo omukulu abula bubuzi n'olwekyo Kato Lubwama yabuze abayize oluganda olwo mu kikubire mu ngalo okufa kwa Kato Lubwama kutuyigiriza ebintu bingi tuyize nti Kato Lubwama abadde ne famire ezitali zimu tulabye bannakatemba tulabye famire eyiye ey'effumbe tulabye ne famire eya Democratic Party njagala abatuwuliriza mwenna mumanye nti waliwo ne famire gye twabadde tetutegedde nti Kato Lubwama alina oluganda ku Honorable Minister Muyingo naye naffe tulina we twegattira naye mu famire yaffe Kato Lubwama muzzukulu wa Yozefu Kasolo oyo ye yali president wa DP yasooka muzzukulu wa Matayo Mugwanya yali president wa DP owokubiri muzzukulu wa Bendikito Kiwanuka yali president owokusatu muzzukulu wa Paulo Kawanga Ssemwogerera omugenzi president owokuna muzzukulu wa John Sebaana Kizito president owokutaano Kato Lubwama abadde yeddira NRM akabbira obukulupya era alwanyisiza nnyo embeera ey'obukulupya mu gavumenti awatali kutemya ku liiso Kato Lubwama wanfiiridde ng'omukuza gwe baatuwa yeetuga era mu kiseera kino tutambuza lumbe bwe tunaayabya olumbe tunaababuulira omusika DPS olw'okubaawo njagala okwebaza abamemba ba DP mwenna mwekubireko mu ngalo mubaddewo ku lwa Kato Lubwama Kato Lubwama abaddewo ku lwa Democratic Party era okuva Kato Lubwama we yajja actively mu Democratic Party ekibiina kyaffe kyafuna vibe etali ya bulijjo era yayigiriza ne ba performing artist nti osobola okubeera mu performing art naye n'obeera munnabyabufuzi asobola okukola landmark ku byobufuzi bya Uganda ekyo Kato Lubwama kyabadde Kato Lubwama yayimusa ekibiina kyaffe era nakiyiza n'oluyimba DPS mbudde kakasa olunaku lwalu lwayimbibwamu n'olwekyo tuviiriddwako omuntu abadde alina ekikanga mwagaagavu ng'era ayagaagaza enduli ya Democratic Party okusobola okulaakulanya ensa ez'amazima n'obwenkanya okwagaliza abantu bannayuganda n'okwagala Uganda eyawamu okugenda mu maaso n'okulaakulana yabadde Kato Lubwama enkungubaga ya Kato Lubwama tebadde ya bulijjo kwatukungubaze kumala ennaku 7 era nga yalagira abantu baselebrating obulamu bwe abantu baselebrating obulamu bwa Kato Lubwama mu nnyimba n'amazina era sirema kwebaza ba performing artists mwenna olw'okussaamu Kato Lubwama ekitiibwa obulamu bwe ne bubeera meaningful gye tuli abakungubaze tubadde tuteeka okukungubaga kubanga okuviibwako omuntu abadde akusitula buli kaseera bw'omulaba si kyangu kumwerabira n'olwekyo we shall miss Kato Lubwama
ayi Mukama muwe ekimuli ekitaggwaawo, ayi Mukama muwe ekimuli ekitaggwaawo, emyoyo gy'abakkiriza Katonda agikwatuleza ekyemirembe. Mujja kutukkiriza aba DP mukuŋŋaanire awali Kato Lubwama munnaffe tumusibule ng'omuzira wa Democratic Party. Tugenda kukuba emizinga 5. Abantu abalwadde b'omutima ba pressure mukwate kukuba omukono ogwa kkono kubanga emizinga givuga nnyo. N'olwekyo tugende tusobole okukola omukolo ogwo ogusembayo. DP bajja kuteekako n'ekimuli kyabwe lumu bakube n'emizinga. Kale bagenda kuba emizinga ojja giwulira 5. Ab'emitima munyweze emitima. Bafurukiza omufu. Emizinga gigenda kuvuga aba DP bagenda kuvuga. Omufu wasolide. Mwetooloole wali eri musobole okubeera okumpi ne mizinga gigenda kujja. Banange abalina obulwadde bwa pressure basaba mwetegekere kino ekigenda okuddira. Nja kusaba omulongo Wabwe Kabanda otukulembere mu kusaako olugoye n'ekimuli. Emizinga ginajja nkyadonda.